Aha, hadda akayimba ako tukaweereza ababaka baffe abalungi. There's some line that really amazing. Wali osaba akalulu waliweka mu campaigns wa peke. Naye kati weekutte ekikoosi toyina na ky'oyogera bamubeekweka ne kamera. Tayagala gamba yes, tayagala gamba no, ali awo talina waagwa tamanyi yenna obulamu bumuluma kamulabe kamukirabe. Nkwaniriza ku program sumulo yonako olwalo olunaku lwakusatu ennaku za mwezi 24 ez'omwezi guno ogwa Kasambulo ogenda okuggwako mwaka 2024. Wasotya mulungi ali eyo yeno no program sumulo tabula obasanga Nansa naye batuteekamu ssente batunda ttaka batunda ennyumba eziwedde batunda ennyumba ez'abapangisa batunda ettaka ery'okukolerako emirimu kyoyagala kyonna bw'ogenda Nansa na ku masitowa ekyengulu waliyo Centenary Bank guno omukono emmotoka bwe kuteeka ekyengulu then omukono ogwa wansi ogenda kwanga basanga ku katale bibanaffe abatabula paka sawa 3 nga be batuvuga tweyingeko tutandike. Good morning. Okay, tongera kubuuzaako nti wasuza otya kati nno olwo tuba tuyingiddewo tutandike oggakuwa gwe wategedde ne gwe otaategedde. Mugamba muki? Abavubuka basangibwa mu Kampala mokka. Kampala y'entandikwa ya buli kimu. District nate muli bavubuka. Kampala y'entandikwa ya. No wonder some people bagenda ne bava mu kyalo. Ng'alinga omukadde wajje Kampala nadda obuto. Wamma. Kampala kyekyo ekisooka nga tonnafuluma Uganda. Osooka ku wano kyeyo. Ekyano wekigaana nogezaako ewalala. Nogezaako ewalala. Naye nga twagala okubabuuzaako abakedde mwebale kukeera bw'akyali mu buliri nga weezinze 7-8 ze zakeeta kusaawa emwezi amakyago olunaku olwaleero. Akaseera kenyini mwolina okuzuukukira tewali kalala. Okay. Katusokere ddala bakulisaayo olunaku olw'ejjo. Gwe bikwatako Kampala yafunseka buzibu Kampala nga alina obuzibu awatali buzibu. Waliwo baddeko ng'oli wakati mu bunkenke we butali. Nga tomakidda. Ng'essaawa yonna eringanga Kampala bbomu eyabika. We nategedde nti nno osobola okugwa mu buzibu ng'abadde tobuliiko. Ye Peter Ateenyo omulwadde waffe okukyalo. Ibannaye teyamenyeka omukono. Kati baamukwatidde. Yabadde agenda kumujjanjaba ne babayimiriza mmotoka. Muddawa najja ipapula by'eddwaliro nti bannange ngenda nze gomulaba ndi mulema ngenda ku physiotherapy. Teyazemo it is my right. Nzowooza bambi olwedde nga mulwadde but gye bwawungedde batugambye nti yabadde ateereddwa because yadde alina medical papers ze nga kiragibwa bulungi nnyo clear nti yadde tali involved in anything. Kakati gwe kyoba omanya mulabisiza nga bamutwala Kampala badde atiisa nga amakubo ageegatta ku Kampala City makalu emmotoka ntono ekyalo ekikuwa essuubi okutambula obulungi. Kakati obuzibu bwadde buva kwe kusemberera ebifo ebifaanaganako bwe biti Palamenti ne State U. Era nze navuze nengenda bwe nti eno wansi wa Kiseka ne weetogeze nenyera ngenda ku National Theatre nga simanyi National Theatre erinaanye ki Palamenti bwe nti Bible House yambuka waggulu genda eringa ku Times awo nno ntambula bulungi jangu wano wetu ku State House nzikira bulungi nenzija nenzigukiramu wano ku Sheraton. Kati awo nga ekkubo jukira eritambulira ku Sheraton bwe riti ne likutwala ku Serena litwala eriyita eno wansi ku Speak likomyawo era Speak nga baligadde. Kakati nga eziva wansi ku UBC nezikira ku Sheraton nezikira ku Serena nga zikozesa ekkubo limu. Kati nga omutuka ku nkulunga eri awo nga omutuka no ku UBC tokkirira kugenda ku National Theatre ngwaze okwetola bwe ku UBC kwajukira National Theatre yawola ne Parliament awo nga babulookinzeewo. Kati ng'olina kukkirira eri wansi kalimu kanze najese ku Garden City ne ndabuzaawo bigere ne nyambuka. Kati kitegeeza n'abadde bava eno ku Victoria University nga tosobola kwambuka eno waggulu ku National Theatre kwegatta ku Parliament. Awo nanga makubo blocking nga tosobola kuva eri ku Parliamentary Avenue Jinja Road erodde ku Parliament. Ntiye mboko. So, obulwadde obunkenke obadde mu kibuga. Nga buli kakubo
olunaku oluggulo twazawa ne tubagamba abavubuka baali basuubiza kyova olabanga eggulo nazawa ne mbagamba ekintu kino ekigenda maaso kigiriko mutwe bano abavubuka badde bafubutuka in all corners of this country of this Kampala badde bafubutukayo naye we twaviiridde fano mu program Sumulula nga tulaba nnyo kyamaanyi kigenda mu maaso era nalabye abantu ku social media nga bagamba anna abana Uganda bababuulire kwogera naye munnange tuba tukituli awo twatandise okulaba ebifaananyi ebyenjawulo n'obutambi obw'enjawulo ng'abantu batandise wadde nga poliisi yali yabagamba ne president yali yabagamba don't you are playing with fire you're going to play with the fire era ne poliisi nevaayo bwetyo netuwa stand negamba bannange tetugenda balekera temukigeza okitegeera si buli mbuno kulwokubanga tulina article 29 of the constitution provides for the right of individuals to hold peaceful demonstrations naye omwogezi wa poliisi ompya Lusoke n'agamba it is not mandatory eddembe teribeera nti nno ddembe muno weeriri lisobola okukola so munnange ekibuga emamba buli kimu kyavudde kalate kyenalabye olumba biteeka mukono nobalagako obulazi wale muroke byapiseeko nga mukaaga tebina kye bikola just bikuyitako buyisi bwe bityo tekiranga ku ssomero ogera atya mathi ng'akutte omwenge bakwataga ebitabo nga bingi kati nga mbooko ze bakutte obedda just bayisaamuko ne bakuwayo ku bakala eno ne babaleka ne bapazaayo ne bayita bakala ne bazaayo ate nga bayisa watali beekalakaasa wakati eno ku speak ku Sheraton ne abagenda okwekalakaasa just bagamba bugambi bwe muva mungambira abagye mulaga oshegeera naye obudde gye bwatambulidde abantu ab'enjawulo babadde abavubuka actually badde batandise okwekalakaasa nga bava mu bifo ebyenjawulo olinako wamu gye bafubutuse nakedde kuwulira omukozi wa KFM Faiza Fabs bantu bangi abakwatiddwa kubanga gikebera zaade group z'abavubuka b'enjawulo ye tebeyafulumye bamusanze awandiika kipapula kye waliwo abavudde ku bitundu bya Nassau Road awo bali bava mu bitundu ebyenjawulo abavudde no kwa Ruwa Park ab'enjawulo bagenze maaso nga bakola ki bakwatibwa so ebyo nno byabadde side zaawo kakati ku street ovuddeyo kakati obunkenke obwabaddewo nga tebusosola oba oli muwaka wa Palamenti oba oli muntu wa bulijjo era n'ababaka ba Palamenti abamu babadde bamanyira nti nze ndi mubaka wa Palamenti ngenda kuyingira buyingizi Palamenti abamu abadde beerabiddeyo ID bafunye obuzibu okwaccessinga Parliament premises kakati temunnange ekyo nno kyaleetedde ddala ebbugumu mu Palamenti ya Uganda naddala ku babaka ba Palamenti abali ku ludda oluvuganya gavumenti naye ng'ekisinga okubaluma kigamba kitya nti ekitiibwa kya Palamenti kinaabuuse olw'obuntu bwe balowooza nti bwandibadde bwogerwako ne bukola ki nti ekintu ekikyasinza okubeera ekibi y'ensonga okubeerawo naye nga mugyebalama kakati ababaka ab'enjawulo baavuddeyo okuli omubaka amanyiddwa nga Alion Odria era ngono alaliga South ono nga y'omu ku babaka abaleeta ekiteeso ekyokukuŋŋaanya emikono basobole okuba nga basensalinga abakomishona ba Palamenti agamba nti tumaze ebbanga ddene wano nga tuli mu kunoonya mikono yasoose kwebaza Mukama Katonda nti baatandika banoonya emikono 177 balina emikono 172 naye basanze opposition togirabangako naye ng'ekigendererwa kyabwe kwe kukuŋŋaanya emikono bayite ekiteeso kijje ku floor ya Palamenti bakomishona ba Palamenti ne bekikwatako beewozeeko ssente eziboogerwako zajja zitya oba ontegeera naye ababaka bangi bagabanya okusayininga kyokka ekyabantu babeera eyo kyebawulira ne bagamba nti ababaka baalya ssente naye ng'ate motion tugisikana tugikomya ku floor ya Palamenti abagamba nti ssente zaayisibwa mu mateeka bajje bagambe nti ssente zaayisibwa wano bwe zaakola ki bwe zaayisibwa ssente ziba zaayisibwa mu mateeka kijja kuyambako abantu eri baleme bakkakkana emitima bagambe nti bulijjo ne byetuleekaanya byali bwe naye ekintu mukiganya okujja ku fulo ya Palamenti kiki kyemugezaako okukola ki okuzibiikiriza weyavuddeawo n'akwestioninga speaker wa Palamenti ne deputy okuvayo bakiininge amannya gaabwe kubanga abantu babatunuulidde speaker ne deputy we
ne deputy we waliwo omubaka amanyiddwa nga Godfrey Macho ono wa NRM era nga ava Busia agamba nti almost ku parliament buli omu ayogerako okuli enguzi speaker alya enguzi deputy we alya enguzi bakomishona bali enguzi ne lobu ne waliwo ebipande bimuwandiikiddwako nti alyaki kakati bannange tujja twogera ku nguzi nga buli omu awulira buli omu agimanye awaayirizibwa amanye nti awaayirizibwa neyali amanyibwe nti akola ki naye tukoma okusirika abantu bo buli awandiikibwako nti yali enguzi kitwalibwa nti yakola ki yalya kakati waliwo omubaka omulala amanyiddwa nga Odul is it Odul? I think it is Odul. Odul ono ye yavuddeyo no bamita Jonathan Odul, yes. Jonathan Odul naye yavuddeyo n'asaba parliament eveeyo yongera okubeera nga ati erwana okubeera nga tujjawo obuli bw'enguzi. Odul agamba nti balemesezza abantu okwaccessinga parliament naye awulira nti bagenda kukola ki okutandika okubalumba ewaabwe agamba nti nze siri muli wanguzi waki abantu baba bajja ewange waki tujja ne twogera ku buli bw'enguzi ekyo nekikola ki nekivaawo nalabyeko oyo omubaka yennyini oyo waringa south ng'agamba ekisooka speaker ne deputy wefe abaabalonda bo ng'ababaka not me as hafi bo ng'ababaka twabalonda mu abalina protecting ekifaananyi kya parliament kati wemutaba ne twogera ku nsonga naffe tugenderamu bwe tuti abana bonna twagenza okumaliriza nga bwe kataligirya deputy speaker tayeba yagambye nti nno ekintu kya biliyoni mu obukadde olusanvu kigenda kuba nga kyogerwako wiiki ejja ku lunaku olwokubiri era bw'atyo n'asaba abakulira ebyamateeka ne budget okuba nga ate baleeta okunnyonnyola okusingawo awo omubaka Nsiroko naye yavuddeyo n'ategeeza abavubuka nti waaba awulira nga tokiikiriddwa bulungi tunuulira bulungi omubakawo vaayo omwesimbeko gw'ojja okiikirira endowooza yo mulekeraawo okusirika ate nakkiriziganya nakyo abantu okulumba ababaka baabwe bagende babannyonnyole sente mwazirya so parliament yakutte omuliro n'ebintu ebirala bingi nnyo ng'eno ne bannayuganda we bakiriko kakati bugenda owungeera nga kyetutegeddeko nti abantu abavubuka 53 babadde bakwatibwa ne babeera spread in different courts era ne babeera charged ne babeera remanded ne babatwala kakati kooti emu gye twategeddeko omwabadde munnamawulire of course Salma owa KFM kigambibwa nti babadde basobola okufuna bail naye bail hearing yadde alina okubeera mu ddakiika 10 so omulamuzi n'agisuspendinga n'abagamba 10 minutes twanjagala documents of sureties n'ebitambulirako so 10 minutes wezagenza okubeera nga ziggwako kyategeezeddwa nti resident state of Anthony yabadde afulumye kooti era wadde tewaliwo choice okuleka omulamuzi bagamba mugendeeko eruzira munadde ennaku z'omwezi nga 3 ebyo nno awo wetuli ensonga y'enguzi kakati era ababaka abamu bayogedde ku nsonga nti ennaku z'omwezi we twali celebrating awo President Museveni Kololo wane ennaku z'omwezi zibadde 5 July 2024 achievements ze ebintu ebimu ebyamukotingibwako yagamba I have your support and that of the freedom fighters and the victims of corruption and the victims of corruption are also there. So the three of us, yeah, President Museveni, Uganda, n'abali b'enguzi, we are going to President Museveni n'abantu bagenda kuba nga bakrashinga abantu abali corrupt. Naye olunaku luli olw'omukaaga yagamba these people planning demonstrations over corruption are unfair and inconsiderate. Nagamba ekintu kyemukola si kyekiri awo they should check themselves or we will check them muzannya namuki namuro so awe tuyimiridde bakwatibwa naye ennaku z'omwezi nga 3 bajja kuba badda mu kooti lwakubanga kyabadde mu Kampala ekyo era kyensookeddeko nembuuza abavubuka bali mu district kina simanyi balenwe ebyo nno byebyo naye nga kwongera ddoboozi lyaffe bayogedde ebintu bingi nnyo obulwadde bw'enguzi kugisirikira ekyokubiri neryoka etuseesera tosobola kukirira linga linnya lyo nga tokyogeddeeko ensonga ekome ku fulo ya parliament abantu amannya gaabwe gafiiridde mu bintu byetuyinza olowooza nti byakisiru oba ontegeera n'ekyokutumanya ababaka bye twasindika kubanga tulina ababaka 172
bagamba kikyamu singa baba bakyogera mu bukyamu bonna bafu